omulimu gwonna okuguwanga olina okuba n'empisa. Kakati Oweekitiibwa Minisita awulidde okufuga ettutumu. Mulina ettutumu ly'amaanyi nnyo, ababagoberera ku mitimbagano bukadde na bukadde, abantu eyo gye muyita. Olina okuba n'empisa, era kikulu nnyo abayimbi okwewala effujjo. Waliwo abayimbi omuli Alien Skin Palaso balwana katono balutingane. Lwaki ebibatawaanya tebajja wano n'embayama nabatereeza? Kiki ekyo ekibatawaanya ekibatuka okwata ennyondoone n'amajambiya kati omuntu bwafiira mu ntalo ezo? Ekyokubiri, ffe abaagala okusanyusibwa tutya. Bwe naagenda mu konsati ye Alien Skin bayinza okunkubira enjambiya ebijjinja. Kiki ekibalwanyiza kyebatasobola kuteesaako? Waliwo n'abantu abalala bannya basobola okubatuuza naye baba tebazze wano, ensonga ne bazitereza. Amaanyi g'obuyimbi tegali mu gaali n'akatono. Eggaali ge gabinja g'abayaayeyaali ge batambula nabo. Amaanyi g'obuyimbi gamunakitone gali mu kukuza kitone. Alien Skin nze nasobola okumuwulira omwaka oguwedde. Nali ndi mu Amerika eyo, omuntu omu n'ampeereza obubaka nti kakati Palaso ndowooza Mayanja, Kabaka yali kyajje amuyita okumuyimbira mu mazaalibwa ge. Tiyakubye omuyimbi, yakubye oluyimbi. Namubuuza yakubye muyimbi kyoli tebamuyita Alien Skin, nze simuwuliranga nti gyali naye naye bwe bamubye neno wammaama Patrick Mulwana oli ye Mayanja begendera yani Pius Mayanja bakujjange bwebangana nti balwanye nesimanyi ebivulu byayise. Bamayanja balina ekitone ekitayogerekeka. Mwagala kubalabanga bali mu nnyonyi bagenze kuyimba Nigeria, bagenze kuyimba South Africa, bagenze kuyimba eri mu Hollywood, eri mu binti gyetubasuubira. Tetubasuubira mu mikoni, oba baagala mikoni bagende mu migwa benga muni weyekubya olwo Rickman nani Grenade naye biba byakusaagasaaga tebirina buzibu. Naye kati bagenze ne bawalamba amayumba ne bakuba motoka bagambye nemukuba balwaniriza abibina mubina. Bwe munaateeka okulwana mu kitone kigenda kufa. Nyabo weewalire ddala ebintu ebyo. Amaanyi gateeke mu kitone. Era bannabitone kambwe n'amagezi amanyi mwegendereza ebyobufuzi. Bannabyabufuzi babakozesa naye bakusanga olina ettutumu. Era waliwo munnabitone gwe nakigamba ne mugamba kuweekubeesiza mu bannabyabufuzi naye baakumanya lwa kitone kyo. Bo si be baakufuula ky'oli, bo beefuula ky'oli ng'okuza ekitone kyo. Kati ate okikutte ekitone kyo kibadde bannabyabufuzi. Okulya eggi, okwesubya, okulula. Enkoko oyagala enkoko tolya magi, olina okugatereka ne gaalula. Bakusanze n'amagi go kuba bakusanze olina ettutumu gye baba bakwesibako. Odidde ettutumu wadde bannabyabufuzi. Bo bwe banaamala okutuuka ku bigendererwa byabwe nga bakusuula ebbali ng'ate n'ekitone tukyasobola kukikuza kuba abantu bakulabanga oli munnabyabufuzi. Awo nno bannabitone mwegendereza ebyobufuzi. Munnabitone waddembe okuwagira ebyobufuzi era agenda n'alonda. Bayinza n'okukugula n'ogenda n'oyimbako oba okuŋŋaanirwa byabafuzi. Ekyo tikirimu buzibu. Abamyufu bayinza okukugula, abakyeru bayinza okukugula, abaggulu bayinza okukugula, naye bw'omala okuyimba kuba gwe mulimo ofaanana ng'afumba emmere. Bw'oba ofumba emmere bakuyita mu kuŋŋaanirwa ebyobufuzi n'obafumbira emmere toyinza gaana kugenda bakufunza mmere.
naye bw'omala obatunza emmere gwe vaayo ate ogenda ogifumba awalala naye bwe bakukozesa oba olengedde kumpi awo nno nze ndabamu ebyobufuzi mu bavubuka bana beerwanya naye amagezi gembawa mujja kulwana amaaso mugajjemu mufe ate bali ababalwanya babasuulewo n'olwekyo nkowoola abayimbi bonna nabitone si bayimbi bokka waliwo abayimbi waliwo abakuba ebyuma waliwo abazinyi waliwo abawandiika ennyimba bannabitone batwale nti mulimu we bajja okuwangula njagala kumaliriza ebigambo byange nansonga ya bannabitone okusiga ssente ndabe bannabitone bangi bwe babanga amasanyalaze gabaweddewo nga tebalina ssente amasanyalaze geŋŋamba ngegano omukyala galina gagenda otulala obutaano naye gaggwawo kubanga okuyimba kulinga misono omusono omulungi gudiba guggwako naye bangi amasanyalaze bwe gabaggwawo tebakyalina kyakulya naye ngaate okuyimba okuzannya katemba okukuba ebyuma kulimu ssente nnyingi nnyo kulimu ssente nnyingi mukyalo ono nambye nti wetubadde bali mu ofisi nakuza ssekukulu nti yayimbye ejjinja nti yayimbye obanawamandawa yayimbye simanya oba masaka wawayoneyo wawawa ssente agenda ayola eyo nayayimbye abatataliwa ssente abadde ayola olya ssente abadde ayola ati okubadde oyola olinga omusambi w'omupiira omusambi w'omupiira atokutandika okufuna ssente nane emyaka abiri agenda okubuza emyaka 3 akubuza tatyasobola kufuna ssente naye nga mu banki yafunye ssente nnyingi ssente ezo ozikutte otya muzisige zamugezi gembawa ebintu biringa 3 mwoyiza okubanga munabitotama nabudde bakola ekiro kyonna kati ngezi zennaku anambye nti munaku za sekukulu yasulanga agomoka ate emisana nga agenda kwegeza ehaso kati talina budde bw'otaba nabudde bizinesi kizibu okugirabirira n'ofuna maama kuba nategerekeka naye mwole gavumenti sente treasury bills bonds mugende mu mabanka mugambe bamaneja nti nikutulanja gavumenti sente zezo tezisobola kufa ate zolina zotandika nazo okadde 5 okadde 10 ogenda oyongeramu ng'owola gavumenti sente gavumenti amagoba geekubiza bagiyita garanti ng'omubiri gwa wansi kandi tosobola kwetuusa n'obumu gavumenti etekukuwa ssente ezo eryekkubo limu ekkubo eryokubiri lyattaka oluusi bagita real estate nalooyo atalimu makoona akutere ssente z'omuttaka osirike oba ennyumba kuba teyeetaaga kulabirira buli kaseera oba ettaka ekyokusatu unity trust era nabyo bifaananamu ng'okuwola gavumenti ezo insurance zitunda unity trust ssente zo tezijja kufa akati mu myaka gino minisita gyakugamba emirala 10 egiri mu maaso go wekiggwerako nga ssente zo gyeziri ng'ate bana tebakuwa amagoba kati osobola okuzijjayo n'okola ebintu ng'olina obudde obubirabirira tetwagala kuwulira Spice Diana omuyimbi asinze mu bayimbi bonna emyaka 2 myaka 10 okuva kati nti ate akomyewo wakatikkiro ayagala kumuwa mugaati ensonga eyo okubirira nabitono era buli lwajja wano gibagamba n'abayimbi bakuwulira era nze ogwange mbeera ngumaze bwe muba temuwulidde ensobi teba yange ebeera yamu naye twagala okulaakulana mu bizimbe obe w'amaanyi myaka 10 okuva kati nga ssente zoweziriti zaafa tebazikubbako kubanga toliiwo bagenze kuyimba gindi eno waliwo gye batera okuyimba Kavumba simanyawa nabukawo Sandi Biiki wawawa eno bwewalese mu bizinesi center alya abba bubbi ensonga eyo bitwala namwe abavubukamu mbuulire olunamu lubimuya ekisembayo bamusogera ku Serena nja kubeerayo ate wesiiwagire mukyala wange nja kubeerayo simanyi oba baminisita bano banaabeerayo nabo nja kubabuuza mpolampola bankuulire gere tuwagire tulina okuwagira abannabitone
nga bwe tuwagira abalimi b'emmwanyi, nga bwe tuwagira abakola mu ofiisi, nga bwe tuwagira abantu abakola emirimu, kubanga yatugamba nti bwe tutaakole Buganda ejja kufeeba. Kati bamirimu tebakola era mulimu n'abakulembeze bakubawabira. Naye nsanyuse nnyo okulaba era ng'olaba mwenna mugende mu Serena, omuyimbi mumulabe, Amanda agenda kuyimbirako ne Masaka oba nabwewala ne Mukono ngeri mumulabe, musanyukeko. Okusanyuka mbakuute okusanyuka nakyo kirungi, temujja kubeera okimukola obutako, mugende mumuleko musanyuke. Babakuba obuyimba kulidde kabaganda mukazi olaka tukuba emiziki, babakuba emiziki, musanyukeko. Okusanyuka nalyo ddagala, temubeera awo ti emirimu gibamazeyo. Katikkiro wagenda mukonsa ate kale Katonda abakuume abona omukisa mu nteekateeka z'emirimu. Mukama wange Katikkiro, enkya ya leero ofunye omugenyi ono Ajala Namukwaya. Ajala Namukwaya ono Mukama wange muyimbi, erinnya lyakozesa ku siteegi ekisinga kumumanyako Spice Diana. Mukama wange nga tuyita mu kuŋŋaamizibwa kwo n'ekiragiro kya Kabaka, kubanga Kabaka yalaba abaana mu Buganda n'abantu bonna bali mu Buganda tebalina ebintu eby'enjawulo. Kabaka n'atukwasa minisitule nnamba, nga minisitule eyo eya abavubuka mu mizannyo n'ebitone. Mukama wange tuli mu bitone era omugenyi waze olwaleero y'okwaba abangi ozze osisinkana n'owa amagezi ag'enjawulo. Minisitule Ssaabasajja Kabaka yatulagira okulaba nti tuzuula ebitone, tuleera ebitone, ate n'abo abayimbi ababa bayiseemu ne basobola okufuga ettutumu erijja n'ebitone byabwe. Era Mukama wange babekakawula ne balabe bangi ekitumu balikozesa bulala. Nijala okutegeeza Mukama wange nti omukyalo ono Spice Diana ettutumu lye tanalikozesa bubi, kubanga buli emyaka 10 naye onaamunoonya mu bakozesa ettutumu bulala. Mukama akyamusaasidde, akyali kutte bulungi okulaba nti awa ekifaananyi ekirungi eri abalala abagala okujja olubali okuyimba. Mukama wange ekikulu ekiri ku myaka gino 10 gyagenda okujaguza olunaku olwokutaano, atambula emyaka 10, naye ng'obuvunaanyizibwa bwe buli tugamba nti myaka 10 mwebale era wali endalireka ze naawe kikulu nnyo, wali endalireka bwekityo. Kati ku ssaawa eno tulina otandika okuteekateekera emyaka emirala, obanga ovudde ku stage, obanga okyali ku stage, obanga weeyongerayo. Omuzungu kyayita cardiac transition. Bw'onaamala kino tuddawa. Abayimbi bangi basanze nti bafudde ku ddaala ate tetuzembabula ki, tuzembala kuba tebateekateeka nti bw'amala kino adda ku ki. Juzijuzi baali bato naye kati tubuze, ate era juzijuzi tuli bakulu era tulina katuwa. Buli muntu yedda bwatyo bw'atambula, nekikulu nnyo okuteekateeka embeera eyo okusobola okutambulira. Mukama wange ayagala nnyo Bwakabaka era omwaka ogudde twaluka n'emisinde y'omu bayimbi abatono abajjalira n'abona ne bagula emijoozi egya Kabaka Bathurana omwaka oguwedde. N'olwekyo akabonero kaali kalungi nnyo era kamala tesuubira Mukama mu mwaka guno kaweza n'emyaka 10 ate agenda kujja tudduke ate ku ngeri ki
ddala nnyo n'okuwagira emirimu gyaffe egy'enjawulo. Kama okusobola kutulina kyabalimi bali bafugika nga bafugika tulisizero bayitako okusoboza okuliwo omuyimbi n'abawunene okusinga abamutwala. So nga tekukama wange n'obwakabaka bulina obukulembeze n'obwamunene okukyanga olyeri tulina okulia obukulembeze bwa kabaka n'engeri etutambula. Kati nsaba abayimbi bonna gye bali bagoberere obukulembeze bwabwe. Oba kita management naye kati mukama wange ekikwewuunyisa ennaku zino kitwayitanga management tekakabakita gaali ogiwuliddeko bagita ki gaali ekyogenda okutta abantu abanyumirwa mulimu gweffe guno obuyimba. So nga obuyimbi bizinesi ddala mu nsi yonna. Omuntu omu ayimba obulungi ayinza okukulaakulanya byava n'akulakulanya Uganda ate n'akulakulanya Uganda eggwanga lyaffe n'ebitone ebigenda maaso. Kama wange twasigala noono era zikuwulira nsi bonna bagambi bazze kubo okuwulira. Ate twabanga wakikakyamu mukama wange funa akakwati ak'ensusu kubanga n'embogo buli w'omusanga afukamira n'afumba asaba mukyala n'omwami mukwasa seggwanga n'ayitaawo. Mukama wange kusaba kujje omyeko gye tuli